Now, you have 8 presidential candidates. Each one is entitled to 2. How many are those? 16. You have 10 or 15 parliamentary candidates. And because presidential and parliamentary elections are taking place the same day, 15 times 2, those are already 30. Plus 16, you have 46 vote protectors inside the polling station. Because these ones are permitted to be inside the polling station throughout. But for you who is a voter, who has cast your vote, and you are not an agent, although the law says you can stand 20 meters away from the polling station, and that's what they are saying. How can you refuse people to be at the polling station when the law says they should be there? Granted, the law says you should be there. But what is your role after you have cast your vote? What is your role? Now, Mukulu, lolo yange esooka kukakasa nti akalulu kano tekabbiddwa. Lolo yange ey'okubiri kukakasa nti eddoboozi lyange liwuliddwa. Lolo yange ey'okusatu kwe kukakasa nti democracy abadde practiced because democracy only dies in the dark. Kitegeeza ki? Democracy has to be seen as it is practiced. Okitegeera ekintu ekyo. This is the same person who baita Simon Byabakama yajja n'atugamba mugenda tuyolanga ensenene. Ate kati agezaako ku interpreting etteeka mbwadde etteeka litukkiriza naye tudde waffe tujja kuddanga tuyola bakulu biki bye muyisaawo. This ono ye chairman wa electoral commission naye ekintu ekisinga okunyiza kuba kino kye nabagamba nti omusajja ono yali ateeka abantu mu gavumenti ye teyalonda abantu bagezi wabula yalonda abantu abo basobola okujjamu obwongo n'atandika obu controllinga ye ono ayogerawo na just kiriawo kipapeti kiriawo kikalu okitegeera tekirimu wadde akakola ki akatera akugambye nti etteekawo eriri the same person aliwo okuprotecting etteeka eryo ate akulaga nti yennyini yalirwanyisa then ani asiriwazani who is fooling who? Simon Byabakama, this time round you are messing with another generation gye muliko okitegeera ekintu ekyo basajja mmwe muddemu ku magezi ate mubeere bantu bakulu gwe omulimu gokukakasa nti amateeka ga electoral commission gakola si just kujja conductinga kalulu n'ogenda okitegeera ekintu ekyo omulimu go kukakasa nti amateeka gonna agagobererwa under the elections act gakola ki gakola article 7 clause article 7(4) egamba etya munansi or other than voter oba ono agent akuma akalulu wabula voter other than a polling agent ono gwe basimbye okulwa omuntu omulala ayina okubeera 20 meters radius okwetegereza ebintu ebikola ki ebigenda maaso kakati gwe mukulu gwe bikulumirawa mwebibalumirawa obuzibu bwamwe buliriddawa kuba gwe obuzibu bwo bw'olina ne CDF bw'alina presidential candidate omu bw'alina poliisi bw'erina byakagaba by'alina ow'amakomera bye bashaija kizibu kyalina lwaki mulina common problem kiki kye mwagala okuyisa bakulu Byabakama this time we are warning you nkiddamu mugenda kutuzanyisa nga muddeyo ku TV nga baddewo airplay mulowooza tuze kusinika mannyo this time round si bya kusinika mannyo bakulu okitegeera mumaze ebbanga nga mutugamba tulina democracy mu Uganda now it is the high time we are challenging you okitegeera it is the high time we are challenging you mu democracy gotuga bulijjo badde ogamba okonductinga akalulu akali free and fair prove it tugoberera amateeka ga democracy tetunakusaba ku mmere mukulu nti bwe tunajjaawo Simon Byabakama agenda kubeera ne Baden egenda okuliisa abannansi abagenda okusigala ku polling station twagikusabyeko tetunagikusabako tetunakusabako ku mazzi ga kunywa nti ogenda kubonaabona nnyo ogenda ku parking ebimotoka by'amazzi g'okunywa bingi nnyo abantu basobole okunywa amazzi twabikusabyeko tetunakusabako wakumulya tukugambyeko mbuleeta obutebe mu tenti mwe tunaatuula oyo 20 meters tubikusabyeko bakulu temutusirwaza tuli basiru okitegeera ekintu ekyo munna Uganda tugenda kubeera 20 meters away from the polling area nkiddamu tubeera 20 meters away from the polling area njagala Simon Byabakama Muhoozi Kainerugaba bebakulira amagye si ekyo bajje batutire mu 20 meters bagambe nti mwekyabasizza kuyimirira 20 meters mwamenya amateeka twagala byakagaba ne byabashayija bajje batusibe olw'okuyimirira 20 meters away from the polling area Mustigia akubalide nti over 40 bani national unity platform petulina side bill this revolution has two sides tukimanyi nti ebyo byonna bye mwatadde mu kalulu ako ezo gundi za mwemperekeze zammwe okitegeera ekintu ekyo akalulu kano kali wakati wa bakandidate babiri His Excellency Kyagulanyi Noli it is our generation versus the outgoing generation totusiriwaza kutandika kutubalira toto yonna kugezako kulamba agenda kubeera commotion mu polling area we know never agent bona mugenda okuleeta ba UPDF ba NRM abagenda okukuma akalulu kabali abalala tetuli basiru kati mbu bano tuyina bagundi bagenda kubeera mukaaga
okitegera mukaaga gwokka gwe tulina nti president agenda kubeera ne polling agents babiri MP area MP agenda kubeera ne polling agents babiri abo bana then ne woman MP agenda kubeera ne polling agents babiri gwe mukaaga kati yo namba gy'otubalira asimanya ana asimanyi 40 something biki abo bamwe tubamanyi abo bamwe fe ekiriwo tetwagane ba polling agents kutuko ba polling agent bali okuprotectinga interest z'abali abesimbyo ba candidate fe tugenda kuprotectinga interest ezaffe ze tulina mu kalulu fe nga ffe bannansi inza akapapula kange kengenda okusuula nkalina mu interest kubanga nkimanyi tekagenda okukyusa ebizibu byange byonna system byentuusizzaako naawe kennyini okujjamu ekyo ekifo ekyo kubanga you are not competent okubeera mu ekyo ekifo toli supposed kubeera mu ekyo ekifo kati nkimanyi tikana akalu kengenda okusuula kikagenda okugoba mu ekyo ekifo kubanga mmwe mukutte eggwanga lyaffe okudobonkana nti omanye etteeka naye ate neweefuula nti etteeka ogenda ddikyanga kuba interest z'omuntu omu kati nze ngenda kulonda nga njagala kugoba ku mulimu nkiddamu akalulu akange njagala kugoba ku mulimu era nkimanyi nti senga mukabawo tumujja mu gavumenti eno tumujja mu nsi yaffe okulekerawo okutufutubbalako gwe Simon Byabakama toyina mulimu kati the only way to protect my interest zange ezokugobya ku mulimu nkiddamu ezokugoba ku mulimu interest zange n'okukwata CDF tasobola amagye ga ggwanga naye tumugobe kubanga tamanyi mulimu gw'amagye ga ggwanga kyensonga wakyagamba nti amagye simanyi gagenda kuprotectinga akalulu ng'alina kuprotectinga boundaries tanatuwa ripooti za bomu ezikubye tatuwadde ku baana b'essomero bafumita ebisa abayeekera tabituwadde naye agenda kuprotectinga akalulu okitegeera kati gwe Simon Byabakama yabashayija kabagaba ne UPDF yamwe mwena akalulu akange kengenda okusuula akapapula kange nkayinamu interest nze ng'omuntu so si presidential candidate I am there on the polling station to protect my interests ezange so si bali ba polling agents ababiri okitegeera so akalulu akange kengenda okusuula sika bali olisi ayino kagira yena ina candidate gwe n'abannonze si agenda siri ku interest ze ndi kuzange nze we need better schools we need better roads we need working laws we need human rights we need democracy we need our voices to be heard we need the stolen gains to be brought back to Uganda that is what we need ebyo twetaga mukulu so gwe tutandika kututegeerya mbu simanyi to protecting interests z'abali ontalina ngijagena fere tuli ku interest z'abantu beesimbyewo tuli ku interest zaffe tugamba nti ekimala tukoye okulaba ku tocha z'abannaffe nga bannaffe basibwa obutali musango bye tubikoye tukoye ekintu ekyo imprisonment without trial ebyo tubikoye okitegeera tukoye okusibanga abantu nga tegwali kumwe tukoye court system etakola tukoye obwavu obutakola all in all tukoye ensi yaffe okufaanana nga kasasiro tugikoye so tulina interest ezaffe mwaka akalulu nkiddamu fe tulina interest ezaffe zigenda tuleetera okulonda otherwise bali abeesimbyewo si bagenda otulagira okulonda kubanga singa babadde ku interest zaabwe fe tetwandize kulonda wabula fe ekituleeta okulonda olwa interest ezaffe ezituweebwa ssemateeka ezituweebwa constitution ezituweebwa ne international charters nga naawe etteeka eryo lyogezaako okubikkirako ettaka okimanyi nti yeri controllinga era liŋŋamba nze nina okusigala 20 meters this is simply exercising my democratic rights kati gwani azinzijako gwe Simon Byabakama eyo constitution go wagikola mukulu wewe emirimu gye gikulemye resign now before I elect you out because I'm electing a new government that is going to make you jobless. I repeat, I am electing a new government that is going to make you jobless. So mutwegendereze mpola kubanga we are non-violent. Don't push us. Simon Byabakama tamo iroyo nayo nejja mu Uganda omusayi guli ku mikono gyo. You are either giving Uganda water or you are burning the country. Ogenda kuwa Uganda ina amazzi eganywe nyonta gyerimu eterere tuddemu tufune green gye tulaba tuddemu tufikiriye nga tukozesa amazzi ago oba ogenda kukwata akabiriiti okateeka ku Uganda already erinde obulinzi okwaka kwebyo ebintu ebi gwe muddawo mutuzanyise nga mutuddemu obustudio bwammwe obwo okitegeera ekintu ekyo ku luno twagala violence naye temusindiikiza Uganda ogenda mu violence because every human being has a beast inside. Don't push that beast out kubanga teri government yali ewangudde bantu ovimba nga otudde mu bukamera bwoti n'ovimba naye nkubuulya time tinga etuuse nga Uganda eno ekyankalanye gwe Simon Byabakama gwe bweddawo weebuzeebuze mutandise okwata amateeka mugafuula muna Uganda tuva ku polling station womala okulonda genda otule 20 meters away from the polling area okakase nti buli kigenda maaso kyonna kya bano baleeta abayaye baabwe ne bateekamu obululu mwatugaye mwina biometrics mu buyina obuuma kati mufaaki naffe lwaki temutwesonyiwa ffe ne tu observing we want to observe
We are not voter protectors. We